Abari kubukede TV eno programu emikolo n'embaga elanga mukwano njagala okutegeeza nti omukolo gwe tukuletedde olunaku olwaleero ye Party B y'omugagga omusuubuzi Chaine Lawrence ne mukyala we Max Nakidde. Omukyala afumye emyaka 22 Justin mu myaka 22 omwami lwe yasazeewo okubanga ekintu akifuula official ajja mukyala we mu bakadde. Naye njagala okutegeeza omukyala ono yamugjeyo mu bitiibwa. Kumanya omukolo guno gwali munene twasazeewo ne tugamba katukulage party tukulage ne B era we twogerera olwaleero ku Sunday tukuletedde Party B. Bannange omugole yalaze amaanyi Justin omugagga w'omu kibuga omusuubuzi Chaine Lawrence yalaze amaanyi. Abantu abavunaanyizibwa abagagga abasuubuzi abayimbi ba service providers ab'amaanyi bonna baali ku mukolo gwe. Omwami ono yayagala omukolo gwe gubeere unique and perfect era yakituukiriza. Yayagala mukyala we okumusanyusa bannange omwo mwe yamuweera n'emmotoka hybrid love 4 gy'ogenda okwetegereza ku Bukedde TV. Olanga sinna kutwala mukolo nzikiriza nsooke nkutegeeze nti abeera Maria's Bridal ku gomesi zange ne dresses zange. Gwe omugole ali eyo oyagala kwambala onyume oyagala kulabika bulungi mukwano weesige Maria's Bridal ayina gomesi nnungi ayina changing dresses. Maria's Bridal njogere kimenye ki omanyi kye kitegeeza okwambazibwa brand ennene ng'oyambaziddwa omukyala akyasinza okwambaza abagole ne banyuma ba Maria's Bridal. Doka Buddusi wali Column Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade. Ojja kubanga mukwano ofuna bulungi nnyo olugoye olukunyumira olugenda okukuweesa ekitiibwa ku mukolo gwo. Awo nno wennyini wenkutegeereza nti gwe wenna ali eyo oyagala TV Bukedde ebeereyo ku mukolo gwo kopa ennamba eziri wansi awo osobola okufuna ekyo kirungi kye weetaaga. Omukolo gwo gubeere gwa kitiibwa nga kuliko Bukedde TV ne bakama exotic ashaze nga olaba ogw'omusuubuzi ono gwenkuletedde olunaku olwaleero omugagga Chaine. Kaakati awo wennyini we twakomye ku party eyaffe nga tuleeta ssenga ow'ensonga ng'omuyimbi Papa Misa Kisemakula ali kumuleeta. Mukwano watyo yajjayo omwami ono ebintu bye yakola byali unique. Njagala wetegereze suuti gye yasookeramu yali ya black ate nga si ya bulijjo yanyumira ddala era nga baamugjayo ssenga ow'ensonga. Oluvannyuma lw'okumugjayo n'amutuuza, oluvannyuma lw'okumutuuza mukwano n'amwambaza ekimuli era n'amulaga ensi n'amutegeeza nti ono ye mwami we ku lw'omukyala oba omwana we Max. Byonna ogenda kubiraba kankutwala onyumirwe olabe Party B yaffe we tugitandikidde. Oluvannyuma nkomewo n'omugole waffe omulungi ow'ensonga olabe ennyuma gye yanyumamu omukolo gw'abagagga gwe. Gwe tuli mu essaawa eno Bukedde TV mikolo na mbaga. Abagole benkuleetedde olunaku olwaleero in case nga wamisinga party eyasooka nkuleetedde omukyala Max n'omwami Lawrence abamaze emyaka 19 nga bali bonna era nga balina abaana baabwe 5 era nga njagala okutegeeza nti omukolo guno eno gwali mu maka g'omwami omugenzi Bushana Francis n'omukyala Nakintu Reste nga ye mukama akyatuwadde era nga akyaliwo mulamu ddala. Mami yaliwo n'anyumirwa omukolo era buli kimu kyatambulira ddala bulungi nnyo. Ono ye mwami waffe nze ne muwala wange naye nga wa muwala wange Nakidde Max abe wange tukube engalo z'omwana yoyo omwana atambuddeyo omwana waffe legera boyi mwanyinaze oluvannyuma lwa ssenga okumugjayo n'amwanjula mu bangi watyo ssenga yaddayo mu nnyumba era n'akomawo ng'ajjudde n'omukyala
Nachide Max omukyala ono mulungi Justino. She's brown in color, figure 8, mukyala mulungi ate ng'afumbidde omwami we emyaka 19 era ng'akaseera kaneeno kaali kanjawulo ddala yalina okusanyuka. Justino, she was very happy, she had the all vibe, byonna yabikola ku mukolo gwe era nga njagala okutegeeza nti omuyimbi Carol Nantongo ye yamuleeta ekitegeera ye yaleeta omukyala ono ensonga mukwano neerabikira ddala bulungi nnyo. Baali happy n'omwami, byonna birabe ku Bukedde TV. ali kumulamu amatuufu kubanga waliwo bangi omugole gwe bakolako n'ogamba ono gwe twakimye si gwe twakimye naye raba nakugira kakakofiira era ng'oluvannyuma lw'omukyalo ono okubanga ate ajja n'omwami we batyo babaleetera ka juice ne bakanywa babiri. Nsaba olabe momenti eno. ati awo obanga oli mufuuyi wa mmindi otandise okusaalirwa ebitaliiyo laba akakka akagendera obwereere maama kati mwana mulenzi mweguhaga kakati mukulu wangisebo kyembadde njagala okulaga okirabye mukulu nakirabye muboleeta bagambo no ge bajja yeesobola Oluvannyuma lwafuna ku juice n'omwami era mukwano omuyimbi David Lutalo naye yajja n'abaako ennyimba z'ayimba ezasobola okusanyusa abagole baffe ab'ensonga kossa abantu abali mu kidaala. Essanyu lyali lingi nnyo nga basanyukira nga bayozaayoza omukyalo ono n'omwami we, nabyo birabe.
Oluvannyuma lw'omuyimbi David Lutalo okugenda okuyimba mukwano gwange njagala okutegeeza bagenderawo mu nnyumba okubanga ate omwami Kyeyune Lawrence bamuzaala afuuke omwana mu luggya gye bamuzaalira omukyala. Omwami Lawrence Justin n'ebirabo bye yaleeta byali bingi. Omwali sukaali, omwali engoye z'abasenga bataata, omwali dining, omwali entebe ez'enjawulo ez'ebbeeyi. Bannange Justin buli kye yaleeta ku mukolo ogwo kyali kirungi ate nga kya bbeeyi. Omwo nno mukwano mwe yeetikkira emmotoka egulibwa obuwanana bw'ensimbi bwe sisobola kwogera wano eno. Eyitibwa Hybrid Love 4 n'agigabira omukyala gw'amaze naye emyaka 22. Omanyi kye kitegeeza? Era nga mukwano akaseera ako mulindwa omukyala yajja ayambadde bulungi mu mushana nagwo ogwa gold ng'alabikidde ddala bulungi nnyo n'essanyu. Omanyi kye kitegeeza ng'omwami olujja alujjuza. Of course olina kusanyuka, olina kweraga. Max yalumya abayaaye, bannange yali musanyufu nnyo. Omukolo yaguweeseza ddala ekitiibwa ku lw'essanyu lye. Kwa buli yatunuliranga ku mugole ng'agamba bannange omukyala nga musanyufu, ojjukira mulonje brown color. Bannange Justin omukyala ono yanyumisa omukolo. Kankutwala onyumirwe ate era olabe ebirungi ebyali ku kaseera kano ak'okubiri nga yaniriza ebirabo.
wabula yeetikka ebintu byali bingi nnyo. Ebirabo mwalimu entebe, mwalimu dining, ate nga si bye bino ebya bulijjo, ebintu eby'ebbeeyi ebizito, mwalimu sukaali, mwalimu engoye z'abasenga bakojja empitirivu, bannange bingi. Era mukulukiriza nga twakavira ddala e Rwanda kyeyune agenda ttambula ng'amaze okutikkibwa ekyambalo ekyo anoonye ekirabo ekisooka kyeyaleetedde munne yoyo boosi Kyeyune soko yingiraawo kubira ku bakadde abaguza bawulira esimayiro n'engalo. Buli omukyala we yakyusanga nga n'omwami akyusa. Omukyala namugulabye n'omwami yakyusa n'ayambala ekinyankole. Akalabo kano saba okasiimye ate nga katono nekategeeza nti akwagala nnyo. Ab'ekyo tukube engalo n'akalulu. Ate okusuubiza okwagala pakapaka ozi akalabo akalala ebyongeddeko katonotono akidduka nobadde olina ekirala nendagala okyuseemu. oganya otya kyebire kiddemu kumumpulire tosanyukayo obutonotono.
wabula omwami ono Kyeyune teyakoma kusiima bazadde bamuzaalira mukyala wabula yasiima n'omukyala amufumbidde emyaka 19 amuzaalidde abaana 5 okitegedde omukyala ono yamuwa emmotoka empya zino emmotoka eziriko era nga buli omu yali mu kidaala yakyewuunya nnyo yamuwa emmotoka ekika ekya Hybrid Love 4 new model okitegedde era mu kaseera k'okugimukwasa n'amuwa ebisumuluzo omukyala n'akumamu ne bakuba ne zi fireworks kwegamba mu bufunze guno omukolo gwo gwatuyingiza 2026 mu mukyali awo muli mu 2025 naye fe twayingirawo mu 2026 bannange ebintu ebirimu ssente bwe bityo Omugagga yantumye n'agamba ndibuude ye Kyeyune Lawrence nkuwadde pass ogenda ogolola engoye buli z'oyagala n'engalo zokye kana akasawo kako yakufuna ku ssente naye bannange ebyokulya byatumalamu kale atubadde ebyakulya byokka n'endaba bwe twebalamu mwongere pass endala mwongere okubange tivi eri esooka egenda wama tukube engalo z'amama tuzalira maxi tivi eddako eyokubiri egenda wa Ssenga Bulenga tukube engalo za Ssenga Bulenga bewa tivi eyokusatu egenda wa taata Mateete tukube engalo za Dadi Mateete tivi eyokuna egenda wa Saalongo Dubai tukube engalo za Saalongo Dubai yafunye tivi tivi eddako egenda w'omuko Kawesi kiriza sola panezo z'olaba zaategekeddwa era nga buli emu egenda kutuuka gy'eraga ne batule zaako twaleese dayiningi eno kusiima bazadde tibeebale kuzaala bulungi abeete tukube engalo ez'amaanyi lino eddiiro lyolaba lyonna ly'abazadde bazaala bulungi mukulu twagala okubeebaza ne fringi eyo ze zimu ku zaakafuluma 2 mu ekyo Nyamalo
kati ku mulundi guno eno yakyusa n'akomawo mu neat green suit ye n'abrandinga bulungi nnyo ne mukyala we kuba omukyala ku mulundi guno yayambala dress eya fitting eyalabikira ddala obulungi ennyo yali ya green in color ne gold ng'evuddeyo bulungi nnyo ng'erina fashion ennungi nga mu fittings ebinyuma awo nno n'omuyimbi Bwana Tolo naye mukwano ensonga n'agijanjawaza ekintu ne kitambulira ddala bulungi nga bwe kirina okubeera. Bannange guno omukolo tebinnagwa katandika butandisi. Saagala ove ku Bukedde TV kubanga ate ekisembayo kikabuka. Bireko mu ngalo ez'amaanyi. Saba mukulu nga bakyali bifaananyi kkiriza nti maama kanywa binezi Nakamutuzi tumuwadde epikipiki eno efuuke entaabwaka nga buli lunaku ereeta amata ga mami. Titoyinza kutengereza buwoomi bwa nswa ne weeranira enkuyege ezibumba ekiswa. Abaabumbye ekiswa kino kyonna ekibuuse wano be bano. Kati abo be bawadde Lawrence amagezi ne bamugamba nti nammwe buli ali wano ebokisi zino ze mulaba ziri wano buli muntu ogenda kuddayo n'ekirabo kiri mu bokisi wano. Amiina. Era nno ssebo mukulu Kisakate 224 era maama Nabagereka alese ekisakate kitojjere ku kyalo kwe. Taata maama Nabagereka oyo niye mutwate. Era mukulu bwe baayogedde nti tujja wano n'olugamba nti gye mujja tumanyiyo nnyo naye omwami Kyeyune Lawrence mumwogerako nnyo nti bamusiimye embuga. Amiina. Sebo omukulu weekokiriro ankusaba ompe omwanyuko Max Nakidde afuuke mukyala wange mu butongole nsaba sebujja kuwuda mu Kasubi. Ongera ekkanzu eno ekulaga nti gunkwasiza mukyala wange tomukakasa nti yamukuuma ebbanga lyonna. Mukama y'omubeezi. Ssebo muko n'abo bonna abakubonekedde tubeebaza okutuukiriza etteeka lino erya Katonda era nkukakasa nga nzikiriza otwale mwannyinaze. Kandi waifu wange kwambaza empeta eno nga usibidde wano paka tunakuba kiragaano mukasinga obubago. Bulira ekyerubaga tukikumira engalo. Abo tugenda kuba tuyimba akayimba kamu nga tuli lubaga. Mukyala mukozi, mukyala akulaakulanya, annyongeddeko obukyanga mufuna, ensonga lwaki mwagala nnyo.
ennyama. Mwakamala bbanga ki? Twakamala emyaka nga 20. Mu myaka 20 biki byolaba bye musinza okufaanaganya? Omanya gye emyaka mingi ng'olina munno mu bufumbo. Ekyamazima emyaka 2 gye tumaze tufaanaganyiza bingi. Nyinza okugamba nti twafiitinga buli kimu tukifaanaganya. Era ndowooza n'amanya tugenda gakyusa bukyusa kubanga buli kimu tukifaanaganya kati. Mwami ono buli ekiri ku ye nkyagala. America ni haiti mulenzi muto seta zina tajigaba ate ayagaliza my husband masterpiece webale kujja nompesa ekitiibwa webale kubeera maami omulungi era taata omulungi nsuubiza okwagala ate nga tusa kimu emyaka gyonna Mukama gy'alituwa. Ebyokusuubiza nga totukkiriza si birungi naye omuntu yenna lwabeera omugumiikiriza buli kimu aba akisaana. Bino byafunye bye bitono nnyo, byakyafuna bingi ku byafunye. Ebintu bikyajja kuba si kizibu kyaffe nnyo ekyokugaba. Omuntu gweyagala yenna okumuwa si kiba kizibu. Omuganda gy'ayita keeki. Akaseera k'okusala keeki. Obadde okimanyi nti keeki yava waggulu. Oluvannyuma omukyala n'agisala ne mwannyina. Kano ka moment kaali kasoofu nnyo. Bye bimu ku ebyo ebintu ebitono by'osobola otteeka ku mukolo gwo buli omu ne yeewoonya. Bannanga akakoddiyo kaneeno kapya. Kabaddewo bati kapya bakakola baba babedde, so naawe wali yeetegekera omukolo osobola okuba ng'ekintu okola ki okyepikira ne kivaayo bulungi nga woolaba ekyomukyala Max n'omwami we. Selekta tubalireko abali wano ku lwa Max bagamba Max, abaliwo ku lwa Lawrence tugamba ani? 10, 9, Lawrence 8, Max 7, Lawrence 6, Max 5, Lawrence 4, Max 3, Lawrence 2, Max 1, 0. Mukama alabika si wa kikomando wa mulembe gwa keeke. Bowe kikomando sirimu olubaase kula busikwe. Newe atimugunya. Bwava ku bataata bamwe essowaani endala agende mu nnyumba akomewo n'akalaba akayiyize tukatugongere n'akasawo k'omuceere ogenda obeere bulamu leeta ensawo y'omuceere omugaggavuwe. Tereza genda otereeza obulamu kyekyo. Tereza kwakubya amavi bw'otyo golokoka. Yae webale akaseera akasembayo akabba k'omwana omuwala kajja kajjudde kaddeyo kajjudde era nga mukwano aka Max ko kajjulira ddala. Kano akabba bukyakola mikolo sikalabangako nakugambye guno omukolo gwo gwanjawulomu. Omanyi nti bannange omukyalo ono yawa omwami we $50,000. Omanyi kye bayita $50,000?
osobola zikyusa mu Uganda ziba sente mmeka kubanga nyiza okwogera ne bugamba bannange Josephine naye ajubisa naye sijubisa Justin no bana abantu ekintu kyabwe bakikola nga kiri perfect nga kiteeketeeke ate nga kinyuma yawa omwami $50 n'amuyolekerezaako obugambo bwali obulungi ennyo nsaba zino $50 ozikola ekinakuwa emirembe kubanga kwe emirembe gyange okimanyi gwe masterpiece kwe emirembe gyange njagala okikwemu ekinakuwa emirembe tukube engalabe wange fulendo nga ojja kuwano katini fulendo nga ojja kuwano katini wange wategera nti gy'oli amanya nja kukubira sisita mubuuze maama ali ati nkwano nsiima kubanga waba si mulamu siba mulamu omwami wange taba mulamu webale kulabirira maama kala akalabo kako oba oliwa njagala okubakulisaayo mwenna abasobola okutundiga olugendo ne mugenda Masaka ku kyalo Lwengo yayuguma ekyalo Lwengo kyaluguma Masaka yayuguma olunaku olwo kubanga convoy zokka ez'emmotoka ezayita mu makubo wategererangawo nti omukolo ogwo mukwano gw'amaanyi ddala abantu baali bangi abantu abamuwerekera bambi bamuweeseza ddala ekitiibwa kiraga okuba n'abantu ab'ebitiibwa ate nga bakwagala ate nga nawe oli muntu w'abantu webale kweyisa bulungi mwami Lawrence webale kwagala mukyalawo abamu bafuna ssente ne beerabira abakyala ne webale butamwerabira n'omukolera ekintu nga kino ekinene tukwagaliza kisinga n'omukyala webale kwagala mwami webale kuba na mpisa kubanga bikolebwa omukyala babikolera omukyala ng'asiimibwa ng'abadde n'empisa omwami amuyisa bulungi ate ng'ayagala omwami webalire ddala tukwagaliza kisinga n'okuzaala balongofuuke Nnaalongo eno yebukedde TV program emikolo n'embaga nga sinnakusibula nkutegeeza batwambaza ne tulabika obulungi wetuti nze kamwa koogera ne ndabika obulungi wenti n'ennyirira abeera Maria's Bridal kyaki ky'okuddibwamu kyo eri gwe wenna omukyala ali eyo oyagala kulabika bulungi oyagala kuwambala onyume mukwano buli lugoye olwa bridal alina gomesi dresses gowns byonna duka buddusi Kulum Street ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubanga mukwano Maria's Bridal omufunira ddala bulungi nnyo bakuba ku namba eziri wansi osobola okumwebuuzaako ebisingawo agenda kuwa ekyo kye weetaaga togenda kubeera disappointed weesige Maria's Bridal ku nnyambalayo naddala ng'oli mugole ng'oyagala olabike bulungi wenkutegeereza nti gwe wenna ali eyo weetaaga Bukedde TV ennamba gikoppe wansi osobola okutufuna bakama exotic ushers abaana boolabye mu uniforms eziringa ez'ennyonyi be baakola ku mukolo ogwo bambi tuwe time yo tusobola okuweereza obulungi ennyo tudde Saturday jja obudde bwe bumu essaawa ziba 12 zennyini teweerabira programu y'emikolo n'embaga ne ku Saturday tugiraga essaawa ziba 12 zennyini nga tukutusaako ekintu ekirungi abantu b'ekiriyo kyabasobola okukuma time ne mugaba bannange omukyalo oyo tumulaba mwebaire ddala kuwayo time yammwe baagala nnyo kiryo kya ku Hoima Road mwebaire ddala n'omukyala jjajja wange Nabukera Margaret nkwagala nnyo makubu ya family mwenna mbaagala nnyo mweraba